Disasters are about planning. Disasters are about early warning systems being in place. We came to check on the existence of early warning systems. We actually have found that some of the warnings were communicated to the regime, but of course they were preoccupied with other things. It's all politics for them, which is why the Prime Minister could really commandeer a bullion van to go and bribe voters in Soroti. But the same Prime Minister would only send 1.2 million to the community that have no food, shelter. I think really is smoking them, and we can't allow this to happen when we are leaders in this country. They are criminal negligence. They are indictable for not doing their work when the people most needed them. I'm very sure they have emergency tear gas. They could have had an emergency existence when these floods were really ragging and sweeping away people on the highways. Abatuuze bandibadde bayambibwa gavumenti bawa omusolo ekitaakolebwa. Eno y'entiko y'obulagajjavu eri buli kitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku mbeera eno. Amataba gandize okufa kwandibadde tukuli ku level ya waggulu nga gye tusanze. Ekifaananyi eky'ekitongole nga poliisi ekyandibadde kiteeka emisanvu mu kkubo, abantu ne batajja kusala kkubo nga amazzi gali mangi, bagalaba mangi, ne baleka emmotoka ne ziyitawo. Twebuuza poliisi gye tumanyi bulijjo erina akajanja baakateekawo okuwulunga abantu bafa. Singa bagambye Kyagulanyi ajja wano, sobola bonna nga batuuya ne badduka emisinde talina gy'alaga nga ali wano atambula. Naye okujja okuyimiriza emmotoka ne batugambye bodaboda eziwera 30 ezaggiddwa mu mwala. Kakati abantu bali ku bodaboda ezo abantu beebuuza baalaga ludda wa. Singa baali bayimiriziddwa twali twewala embeera eno. Ensonga ey'okusatu, ofisi ya Prime Minister evunaanyizibwa ku nsonga zino ez'ebigwa bitalaze ate bo obulagajjavu bwabwe bwa kyewuunyo. Ekisooka baatugambye mu Parliament ku Lwokubiri kiri mulaala embeera yonna bagitereezezza, abantu babawadde ebyokwebika, babawadde emmere, ne bonna bwe tulambudde twaliwo mmere. Ate batutegeezezza mu lukiiko lwa mmeeya gye tubadde gitusookedde ne bawaddeyo akamere akatono. Esseffuliya n'amasowaani byatwalibwa, tebalina kye bafumbira bintu ebyo, tebalina mazzi mayonja, amazzi gaasalibwako. Kakati obanga gwe Ssaabaminisita wa Uganda nga tukulengera oli Soroti oyiruddawo oli mu kuula bantu, n'oweereza Mbale wali abantu abali mu buzibu akakadde kamu n'ekitundu, akakadde kamu mu emitwalo 2 saaka $, naye aka Uganda. Naye ng'oli Kampala oli mu kwesuwa mu helikopita mufo gy'okujja wano okweta ssente oyamba abantu. Kyabulagajjavu kyamaanyi nnyo. Ssaabaminisita atulinde. Ofisi ya Ssaabaminisita erekebwa ebyo ebyokweraza okutuuka n'obuwunga n'ebijjanjaba. Naye ensimbi ziteekebwa mu kyagi ky'eggwanga eky'ebigwa bitalaze gye tuyita fund, gye tuyita emergency fund, contingency fund, zitwalibwe ku zi district ne municipalities ewali abantu bazitwalibwa era zibeere mu mbalirira zaabwe. Tenda gye zikola wa Ssaabaminisita tamanyi biri eno. Nkakasa bulungi nti wabeerawo abazi okuva wa Ssaabaminisita bali mu hoteeri za mu Mbale, bali mu SC, balinze okufuna allowances zaabwe. Ensimbi ez'ebigwa bitalaze zitwalibwe ku districts ziweerezebwe ku cities, kubanga waliyo n'olukiiko olulambo olukola ku bigwa bitalaze. Bwe ziba tezikoze ng'etteeka bwe ligamba nga ziddayo. Abantu abafiiriddwa abantu baabwe, obulagajjavu bwa gavumenti nga eyina ettaka walina okusenza abantu, yagala n'ettaka linnyinyeyo e Balambudde. Obwo bulagajjavu kubanga abantu bakyafiira mu nsozi nga gavumenti erina obuvunaanyizibwa okubaggyayo. Omuntu bw'agamba nti wano wenyina akataka, sina ssente zigula ttaka, gavumenti gasuubiza okubaggyayo ne bafiirayo, balina eddembe okwabira gavumenti olw'obulagajjavu obwo ne balirira okufiirwa abantu baabwe. Naye nga kino ekizibu si kigenyi, era kye bandikoze kusooka kulaba nti gundi kati ino bridging eno yandibadde ne wider culvert era ne cabins ate ng'eriko wagguluko kuba embeera ey'obudde gye baabawa wano kuva mu meteorological center. Ate ku luno yali accurate ng'ewoninga nti amazzi agava ku nsozi ng'ezo kati nga luno Wanale gagenda kujjula era gaveemu amataba era kyavuddemu. Akati laba naye poliisi kubeera nti eri kumpi nnyo na wano ku bridge eno, naye neetasala luguudo luno ng'edivertinga traffic egende sayidi eri eyitire eri kugenda mu town.
nemala saawa 25 namba nazibaze kutuuka wano response. Kafunayo obutundubaali nga 10 bwokka ne ttaani 3 z'emmere. Obutundubaali buno 10 tebulina kinene nnyo kye bugenda tuyamba era twongera okubiriza gavumenti era ngenda okwogera n'ababaka abalala ne ofisi ya Prime Minister ne Speaker okubanga bongera okutuweereza ku buyambi Sadam. Vitabu vya ni vyevi? Ta. Let's proceed. Now that is the Bushmeat Road, which the Okay.